Muhammad wamala kuliko emboozi eyo eya munnabuddu Charles Peter Mayiga myaka 10 nga akutedde mula kale weewaawo yoga Katikkiro Mayiga kale Mariam Nnagirinnya ne Ronald Kitayimbwa bakyetaaga okufuna obwenkanya era omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa naddala emisango gya Nnagomola Isaac Muwata ataddewo ng'ennaku zomwe zigenda kubeera 16 omwezi ogwokutaano okuliriza abagenda okuba nga tebeewozaako Kopuliyamu Kasolo be bali mu musango guno ono ng'avunaanibwa okuba nga yali kamala byonna ng'eggala essajja yali kuba ennoga ate ne litanensekere okuba nga yeetolerako ettemu lino awuniikiriza kkooti abagambye ayagala obukadde 50 anoonye abamu ku abo be bali mu mulimu gw'okutta. Omulamuzi Isaac Muwata wa kkooti enkulu ewozesa egya Nnagomola awuniikiridde omusibe bw'asabye kkooti obukadde 5 zimuyambeko mu kukuba ebirango ebiyita n'okunoonya abajulizi mu musango gwe. Si ye yekka awuniikiridde wabula n'ababadde mu kkooti bwe balabye Kopuliyamu Kasolo ali mu gw'okutta omuwala Maria Nnagirinnya ne ddereeva we Ronald Kitayimbwa ng'asaba obukadde bwa ssente. Mbadde nsaba kkooti ekitiibwa omulamuzi enfunireyo miliyoni 5 nsobole okukuba ekirango mu mawulire okusobola okuyita abajulizi bange bano ekitiibwa omulamuzi 5 kubanga okuva lwe nakwatirwa ekitiibwa omulamuzi ndi mu pulizoni siddangamu kubawuliza sirina namba zaabwe za simu. Kasolo akalambidde mu kkooti n'amenya abantu bayagala okuleeta okuwa obujulizi kyokka n'agamba nti takyamanyi gye babeera mu kiseera kino kubanga aludde mu kkomera nga kyetaaga okuyisa ebirango ku mikutu gy'amawulire. Ekitiibwa omulamuzi nkube mu mpapula z'amawulire ku TV ne ku mikutu za social media kubanga siddangamu kubawuliza okuva lwe nakwatirwa sana nkube mangu ekirango nga mbayita okujja nsaba kkooti ekitiibwa omulamuzi. Wakati mu kwekaza okungi omusibe Kasolo amenyeemenye butya bw'agenda okusaasaanyamu obukadde bwa ssente 5 senga zibeera zimuweereddwa era nga Soul TV y'emu ku ezo z'anokoddeyo kwayagala okussa ebirango bye. Ekirango kye ngenda okukuba ekitiibwa omulamuzi ngenda kukiteekako mu mpapula z'amawulire wiino olupapula lwa wiino ekitiibwa omulamuzi era ng'ezo empapula ngenda kukozesa miliyoni 10 nayo nteekeyo ekirango ngenda kutwala ku Solo TV teekeyo ekirango ngenda kutwala ne ku Spark TV teekeyo ekirango ekitiibwa omulamuzi era nga nabaze ekitiibwa omulamuzi nga ku TV ezo ngenda kukozesa miliyoni 2 owekitiibwa omulamuzi ngenda kuba ekirango ku leediyo ku leediyo era nga nawe ekitiibwa omulamuzi nabaliddewo miliyoni 10 era nga miliyoni 10 ezisembayo ekitiibwa omulamuzi ngenda kuziteeka mu mikutu gya social media. Ku mikutu egyo ekitiibwa omulamuzi omukutu ogusooka gwa Facebook nateekayo ekirango nga mpita abajulizi bange ekitiibwa omulamuzi omukutu omulala gwa WhatsApp. Bino byonna okubaawo omulamuzi Muwata olwaleero ategeezezza abavunaanibwa bonna nga bwe balina emisango egy'okwewozaako mu kkooti eno ku misango 6 egibavunaanibwa omuli ogw'obutemu okuwamba abantu okubba n'emirala. Okay. Now, let's fix it for... Of course, you are going to produce your witnesses in a due course. But it is you people to defend yourselves first, and you are available. When are you going to start? You. These ones have indicated when they will be able to start. Now you tell us, as we look into calling those witnesses for you. Bonna abavunaanibwa bakkiriza okwewozaako era nga bano baakukuba ebirayiro omuli ne Kopuliyamu eyeewolereza yekka. Okuwulira okwewozaako kw'abali ku gw'okutta Nnagirinnya ne Kitayimbwa kutandika nga May 16 omwaka guno era oludda oluwawaabirwa lutegeezezza nga bwe lujja okuleeta abajulizi 3 bokka ate Kopuliyamu ategeezezza nga bw'agenda okuleeta abajulizi 5. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Soul TV.